eyo nno nentuukayo omukazi oli yanchunya nantamya obwakadaamu omukazi Noola nakati mulojja omukazi yantamya obwakadaamu. I'm so sorry. Yakolanga biki omukazi oli ekisookera mu byonna ndowooza Saudi oba olina kgendayo nga bakutemyetemye wenna nga tokyalinako oba nga osigazza magumba kuba omukazi oli yanchunya nga ne bw'otambula gamba lwaki akabina kanyeenya lwaki otambula onyeenya akabina. Ennaku eno bannange lwaki oyina kanene kati wamugamba oli muna Uganda bwotyo naye yaŋŋamba nga kuba okusookera ddala nagenda kati ng'olina okutambula nga weegira bwoti obufunza walina okutambula nga ate ng'ayagala otambule ng'oyanguwa naye ng'akabina okwenyeenya gwe musango n'akugamba bawange tomulabawo lwaki osala lwaki tobeerayo mutabani wange lwaki akabina kenyeenya. Kyakabina okwenyeenya wakisalira magezi ki weesibanga ekintu ekyakabina okwenyeenya ayatuukanga ng'akugamba nga bw'anaaba alaba nti bbaawe anaatuula mu ddiiro awo at least emirimu ogira ogirindako mpaka bbaawe nga yeetegudde mu ddiiro akoze eki agenze andi ebiseera ebyo nali munenemu lwakuba kati nina ebimpuuba ebikoze kati awana okoze nnyo madanga wali munene nnyo ebiseera ebyo n'empala eno gye nnyambadde yali tentuuka kyovola akatiyererera nga n'okuyitamu obuyise so ayita yabyogeranga atya mu luzungu awo ng'akugamba why shake buttocks what yali tamanyi luzungu naye nga wasobola okuyita abantu bonna ne bakola ki bakugambe nga to the extent nti weyabanga kyaŋŋambye okunnyonnyola ebimu nali ŋŋambi tegeera bati obutamuwa budde namugamba nga sikoze eki awo nno wakuteeramu keya time n'akubira sisita we n'amugamba nga bwakola ki bwakunnyonnyola mu luzungu oba n'atambula n'akunyenyeza ebbina n'akugamba lwaki likola bwe riti n'akugamba jangu n'akutwala ng'eri n'akugamba lwaki ebbina likola bwe riti bawange tomulaba biki naye nga tolina kyamugamba kyekyo ekikola ki kyekikula kyo ekyakabina okwenyeenya wakisalira magezi ki weesibanga ekintu ekyakabina okwenyeenya ayatuukanga ng'akugamba nga bw'anaaba alaba nti bbaawe anaatuula mu ddiiro awo at least emirimu ogira ogirindako mpaka bbaawe nga yeetegudde mu ddiiro akoze eki agenze andi ebiseera ebyo nali munenemu lwakuba kati nina ebimpuuba ebikoze kati awana okoze nnyo madanga wali munene nnyo ebiseera ebyo n'empala eno gye nnyambadde yali tentuuka kyovola akatiyererera nga n'okuyitamu obuyise so ayita yabyogeranga atya mu luzungu awo ng'akugamba why shake buttocks what yali tamanyi luzungu naye nga wasobola okuyita abantu bonna ne bakola ki bakugambe nga to the extent nti weyabanga kyaŋŋambye okunnyonnyola ebimu nali ŋŋambi tegeera bati obutamuwa budde namugamba nga sikoze eki awo nno wakuteeramu keya time n'akubira sisita we n'amugamba nga bwakola ki bwakunnyonnyola mu luzungu oba n'atambula n'akunyenyeza ebbina n'akugamba lwaki likola bwe riti n'akugamba jangu n'akutwala ng'eri n'akugamba lwaki ebbina likola bwe riti bawange tomulaba biki naye nga tolina kyamugamba kyekyo ekikola ki kyekikula kyo ddala mpozi oyagala ofulume ng'oli wa bibajjo mu mulyango so n'ekintu kugamba ebyo byonna nabigatta nengattako ekintu ky'okuba nti toyogera toseka ne bw'oli mwenya kyesesa ne bw'oli kolola okolola ki ne bw'olyogera kyasama ki okitegedde gaye yali takwagala mukwano naye tewategeera so kyeŋŋamba nti aka bwali buto bwali buto kyenyinza okugamba naye nga bwe mutuuka ekiro nga cuncu naye yamusaba twaliwo gaya akucunya n'akucunyiza ne mu buliri
sijja gamba bwentyo naye ebyo tubireke kubanga kale yali muntu atawabulwa otegedde omuntu gw'onoogamba naye nga bino ebirala byabikola yali muntu nga tabeera toxic mu nsonga ezo kuba waliwo omuntu agafungula mwamanyi ati first time yakusindikiranga ssente nga mmeka ezaakulalula nze sigenda kugamba nti zandalula kyenyinza okugamba kale bwali buto nga bwoga nti gayampanga y'asatu yakuwanga ssente mmeka ngakugulira airtime yali muntu agula airtime ebiseera ebyo nalina kamapeesa kange naye nga ye muntu nga gaya akuba essimu nga weebuuza akola budde ki naye ndowooza nga buli obudde bwafuna nnyo ku lwendo lw'amazzi alowooza kukola ki kuba kukubira nga kukubira n'owulira n'okutukwokya nga ye muntu mukubi w'amasimu nga buli wakuba essimu enjala ekuluma ngenda kukola ki kuweereza ezalanki nkuteereddeko omutwalo genda ofune kyolya n'enkya bwatyo nagamba leero mbadde sinnakola ki naye sooka ogiraawo ofunayo kyonywa 15 ziizo ebyo nno nga tewali nnyo zogamba nti oba ziizino Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebale kutwa mwebale kusubscribing oba oli mpya ku channel eno miga akagambako ka subscribe okubeera ngo tweyungako oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ngo tufollowingako bulambalamba. Aba Jute Sabo Products bakugamba nti gwe omusajja alina prostate enlargement oba akawago akaleeguuka banoonyeeko babeere nga bakujjanjaba. Obulwadde buno buli nnyo mu basajja abakulu abakuze emyaka. Obulwadde bunene buluma ate bukuletera okubeera nga tukyasobola kukola nsonga ziri eri ez'okwegatta. So Dr. Julie wali okubeera nga kuwa eddagala obeere ng'owolera ddala oleme kufuna prostate cancer. Ayina eddagala erya pressure, eddagala erya sukaali, abalina ulcers, abagala okulongoosa mu nseko, abakyala abatagenda mu nsonga munoonyeeko abeere ng'akola ki akujjanjaba bulambalamba. Bannaffe Bannakyo Hub balina eddagala erikoza abaami n'abakyala. Banoonyeeko ku namba yaabwe ey'essimu. Ayoke? Yes. Banoonyeeko ku namba yaabwe ey'essimu obeere ng'obafuna. Eddagala lyabwe likoza abaami n'abakyala. Amajaani gaabwe oteeka amazzi ganyogoga gokka. Be Bannakyo Hub beenyumire. Sayinza okulaba? Oli otya? Ndi bulungi nnyabo ogamba otya? Ndi fine. Tunuulira ku bantu obabuuzeeko. Balamusizzaako nnyo abalaba programu eno eya mukyala Hadija Kigozi. Muli mutya kansuubire muli bulungi. Olunaku olwaleero ndina emusawo omwana ow'obuwala Nampijja Elizabeth. Nampijja Elizabeth yaze okunkyalirako. Ayina emboozi ye ekwatira ddala ku mutima ate bino bye bintu byange. Awo olwatuuka ne ngenda Saudi Arabia. Kyo kyakutwala Saudi? Ekyantwala Saudi Arabia kwali kukola kukyusa ku mbeera. Embeera yali etya before? Tunyumize kuva ku ntono. Embeera teyali nnungi naddala nga nkyali wano. Whereby nti nayitanga mu kunyigirizibwa kwe kusalawo okugenda ku kyeyo kuba nali single mother ng'ate nze alina okulabirira omwana wange. Ki ekyakutuusa mu bwa single mother? Omusajja yali kyaliyo? Yali gyali but ate okubeera single mother kye kintu kyeŋŋamba nti nakifunamu emirembe okusinga. What? Wali mu bufumbo ki ekyaliyo? Wafumbirwa oba just yakufunisa bufunisa bibuto bino bya boyfriend and girlfriend? Nabeerako naye. How did you meet? Tunyumize. Twesanga ng'omuntu wa bulijjo w'onoosanga omuntu ne mwogerezeganya then
ne mufuuka ab'emikwano kale ne mufuuka abaagalana girlfriend and boyfriend. Then after nze naye nali mbeera waka waffe naye nga alina wapangisa. Then olwa twabeerawo kakabanga nga tweyagala. Then olwagira nenfuna olubuto. Wenfuna olubuto nemugamba weyakitegera nangamba tekirina buzibu tokolaki tolujjaamu. Netubeerawo ffenna neŋŋendako ewaabwe nembeerayoko bati olwatuuka okuzaala naye nasangayo birala nekinkako okudda eno ewaffe. Biki bye wasangayo? Tatulekerayo kuba ndabanga emboozi ogiyita kungulu egenda kuggwa mu ddakiika 10. Nasanga ewaabwe kale nasanga family nga eri toxic. What do you mean? Omanyi family nga abantu abatwala obudde ku muntu gwe baakalaba obulabi kitegedde ne bamulonda ne bafuna story yonna ey'okuzimba ku muntu gwe baakalaba obulabi. So nali mugumiikiriza nnyo, nagumiikiriza okutuuka okuzaala. Ku bye wagumiikiriza ebimu ku bye wagumiikiriza biriwa? You're not telling us. Like you're not digging into nali the story. mugumiikiriza nnyo to the extent nti baŋŋamba nze okubeera ne mutabani waabwe nnoonya bugagga. Baali bagagga? Ekitaali kituufu. Bo baali bagagga? Nedda. Baali tebalina ssente? Yes, nga ne bw'otuuka ewaabwe wandirowooza nti tewakyabeerawo muntu yenna ennyumba kifulukwa. I'm so sorry. I'm really sorry. Naye kiki ekyabalowoozesa nti gwe oyagala bugagga? Anti nze baŋŋamba kuba nze baasooka okumpuliriza nga nze ndi muntu nnyo akuliddeko mu kibuga ebitundu ebiriraanye ekibuga. Ng'ate bo bakulidde andi weyabayiyo gye bali n'amasannyalaze tegatuukangayo. Ekyo kyabalowoozesa we baatandikira nti buli muwala ava ow'omu kibuga muyaaye. Ne baŋŋamba nze nnoonya bugagga ku mutabani waabwe, omwana si wuwe. Andi okuva ku lubuto neŋŋuumira buli kimu. Biki bye bakolanga? Tonnabinnyumiza. Baakukolanga biki? Wootuukira okugana n'enguma? Naguma kuba baalina ŋŋambe yalina oluganda ku mwami taata w'omwana wange. Omukyalo oyo we yamubeerako oluganda, omukyalo oyo yateranga okunywa omwenge naye nga olwagunywedde mpaka lwe gumuggwa ku mutwe ng'ali ku ggwe ng'ekiro kiramba. Yasangibwa nga bazadde be abali ewaka oluusi bamukomako bukomi ne bamugamba weesonyiwa omwana w'abandi. Senga w'omwana wo? Senga w'omulenzi kyennyinza okugamba. Muganda wa taata we? Kati yatuukanga nga bazadde be bamubuulirira okunneesonyiwa. Mu bye yayogeranga yagambanga ki? Ye kennyini yasookerawo ddala emboozi ey'okugamba nti nze noonya bugagga mu mutabani we era na buli 10 kyonna kyampa kyaffe ffe ewaffe abanaku tukole bizinensi. Naye nga ky'ekikumi boyfriend yali akikuwa? Yali ampanga akagwanidde but ate ebiseera bye nabeereramu ewa ssengaawo oyo yamusindikiranga ssente nga kyayinza ozikolamu kuzinywamu mwenge na kunoonya byananvuma. Ng'otuula ng'ofumba? Ebyo byonna natuula n'embigumira but nabigumira lwakuba nti nga kyenninze kimu kuzaala mwana wange nkole ki? Ogende. Nize gwe tunyumiza emboozi gwogimanyi. Kati we nazaala omwana ngumiikiriza ebbanga eryo lyonna ngenda ewaabwe
omutabani naye bamu encouraging akole ki awase awasani awase omukazi omulala tasobola kubeera nange nzekka. gwe yali akufunidde wobeera? Nze olwo ngenze waabwe nti ndi lubuto essaawa stage gye ndimu nina okunywa eddagala, so ye tasobola ku maintaininga nze to provide everything. Eryo eddagala lyonna omuntu w'olubuto lyalina okunywa nansindika ewaabwe mu myezi egyo egisemberedde kuba nagendayo ddala ng'olubuto lukuze. Ye bbaawo n'asigala ku kibuga? N'asigala nga ye ekiriwo okukola kugira buli kimu ekintu kyetaagisiza ku mwana, ddwaliro biki abeere ng'akola ki, ampeereza ssente ewaabwe. Then bwe ntuukayo embeera bwetyo gye nasangayo, nasanga ono okunyigizibwa kuba omukyalo ono yatamiiranga buli ssaawa zonna zayagalidde, taliiko ku makya, taliiko omusana gwaka, ng'anywa omwenge. Yali depressed. Olwo nno n'atandika buli kimu to the extent nti nayitangamu, yayinda mulamu we ng'abeera ku kyalo era mukyala wa muganda we, nempitanga mu nnyumba nembula bubuzi nenyambuka ewooyo omukyala nembeera eyo. Kati kyatuukanga nakyo nekimunyiiza, lwaki ayoma nze nenkola ki, nenvaawo neŋŋenda ewooyo omukyala. Kati omukyala oyo natuukangayo yali mukyala mukakkamu nnyo, nakati naŋŋamba oyo muleke, oyo bw'atyo biki, nga naye amazima gavudde oli omukyala teyalina sayidi. Kubanga nze balamu bange bajjanga ewaka nga baana b'abaganda be, nakugamba oyo malaaya agenda kuyigiriza obwamalaaya naye nga baana b'abaganda be. Yali tayagala bantu naturally. Simanyi kyava kuki, yali ndowooza alina trauma. Simanyi, nakugamba oyo malaaya, lwaki akugambye mumuwerekera gy'omuwerekedde, agenda kuyigiriza obwamalaaya. Ate oli omukazi yantama bubi to the extent nti walabanga nga wakati wali mazzi n'okwata akadoma n'ogenda ku luzzi liita 10 n'ogireeta, n'akugamba obadde weebase n'abasajja ku luzzi. Oba ye bye yakolanga ng'alowooza n'abalala bye bakola. Nodda olwo nno lw'otudde ng'agenda kunywera walagi wamukuula bize endoza yasangibwa ali awo talina kiddako. Gye nasookera n'okumanya walagi gwe bayita kitoko kuba yampanga ssente naŋŋamba genda ku dduuka omundeetere. Kati we namuleetanga nga mpitawo buyisi nga mmanye ekiddako. Ng'ogamba muleese naye kati bagenda kumala omuleeta bulungi nempitawo nendaga nti nnyingidde ennyumba kuwummulamu, mpita mu ddiiro nensala ekkubo ne neeyongerayo gye naabeera mpaka obudde nga buzibye nzire nga yeebase. Era nze bamperekereranga ne katooki, nazaala wange oyo nga yamperekera ankomyewo ekiro nga obudde ddala buzibye, n'atuuka n'agamba yingira, ate olwo naye ate ne babaku be bamuvuma. So kati omukazi oyo so to the extent nti baby daddy bw'obimugamba nti munnange eno gye wandeeta ebintu tebitambula bulungi, nagendayo sirina ssimu nga kyeŋŋendeddeko. Akasimu ke nali nina ebiseera ebyo kaali kaafa, kati naŋŋamba nja kukozesa kwoyo omukyala. Wali toyina bazadde, lwaki tewagenda ewa maama wo? Nze eyo nayo longo story. So naŋŋamba nja kukozesanga yoyo omukyala sengaawe. Bw'aŋŋamba nkozesa essimu yoyo omukyala sengaawe, ng'omukyala oli nga bw'onoolera omwana omuto nti wemba ŋŋenda kukuliisa olina kutuula ku mubiri gwange. Omukyala oli bwe yalinga ng'olina kutuula waali.
nga wotambulako ebigere nga 5 nga akugamba olagawa oyagala osooka omugambe sente zasindika sizikuwanze oyagala ngene kugamba nti amatoke ge mugamba nti ngenda gakugulira sindike sente sigagula naye nga yali agagula nge sente yali azikuwa nga nakempumu takagula akatoka akempumu nga nako takagula nange nga muyise mbizibu ku myaka emito you guys. I'm so sorry. Ngayagala akulabe ng'otudde awo tolina kyokola ate tovaawo. Yes, wokwatira ku ssimu n'omugamba leero mukubire ku ssimu oba nga yamugamba ate kiina buzibu ndobo mbipinga nkola ki nkukubira ekintu kyonna kyagala okuŋŋamba nkubire okole ki kyonna kyagala okuwulira nti kyagala okulya kwate essimu kube essimu nkole ki nsindike sente naye nga sente nkoma zimanya nti nagamba agenda kuteekako sente bweziti nga kyokomako kyokka kyowulira ddamu okugamba nga mugamba mumpe mubuuzeko nga akubuuza olagawa oyagala omugaye sente zasindika toziryako nagamba oyagala omugambe nti amatooke sigagula nzinywamu bunyu wala gyo ondoopako kyoli mwanawo so kati byonna naguma byonna mbikugamba naye ng'omwami eri yakola ki yawasa eno ku kibuga gye wamuleka. Yes, lwensenvula ebigere asooka aleekana ennyambuuze kiki oyagala omugamba oyagala omugamba nti sente zasindika zonna tekukola ki tetuzikuwa era tetukugulira biki byoba omugambye asindikire sente ezo. Omukyala yaleekana nnyo naŋŋamba anaawasa ggwe wekka tasobola kuwasa ggwe wekka omutabani owange musajja alina okubeera n'abakazi bonna bayagadde. Omutabani atalina ssente abakazi yali agenda baliisa kinga naye watukoza laba akutwala mu kyalo. Mu kyalo ekituufu saazaalirayo. Lwaki yali akutwalayo? Nali ngenze kunywa ddagala naŋŋamba ye tajja kusobola kumaneginga kuleeta ddagala eryo nze okulinywera wa we twali tubeera. Badde ngamba amalwaliro ga KCC eddagala lya bwereere bamwenkaleginga ne bamugamba mbu ye sente ozikwata oziwanze afadhali ogenda ngenda kukola bugagga waffe emmeka nange kenyini kyannemu okumanya lwagenda kwantinenti abamu bakozesa na mitwalo ebiri emmeka anti ngenda kukola bugagga waffe bw'anaakwata sente azimpe nga buli kyemugamba nti oba kino obugagga bugenda kujja waffe tugenda kukola bizinensi kati bizinensi eyo obutagikola nza nsitula enkole ki ngende ewaabwe otherwise sigenda funa yadde mmeka ataso bwekyali so naazaala ani yazaala mujjawo oba ggwe? Nze nenvaayo navaayo eri nagendayo saamalayo na myezi giwera namalayo emyezi gyalinga 2 nenvaayo nenkomawo nazaalira waffe wa maama wange. Lwaki in the beginning wali togende wa maama wo? No, mu kusookera ddala nali wa maama wange then we namuinforminga nandeeterawo gundi eyo ey'okugenda ewaabwe naŋŋamba ye tasobola kumanaginga butya bwensimanga bwembeera nalwadde sima biki andi nange nali muto buli kyeyaŋŋamba nga nakola ki for the safety of my baby. Abasawo bakugamba to stressinga mwana? No, tekyali bwe kityo but nalaba nga ebintu ngenda oba bifula waasi kwegamba nali muto ekyamazima ng'ekiŋŋambiddwa kyokola oba wali mulaavu? Sijja giyita nti yali oba kale era wali mulaavu y'ekito ogimanyi munange nina okuwuliriza kye baŋŋambye osanga kyekisinga ku mwana wange nentuukayo then nalimbulayo ng'omwezi gumu n'ekitundu nzaale amazima gali nti newannema ng'ekiddako sijja kyagala
Olaba wasanga akaana kongo kazadde n'akafumita ekiso n'akabika ekigoye. Wo wannemera ddala. Wakulema watya? Enatuuka n'empanika ne mugamba oba omukubira n'omugamba akuwe transport nzire ewaffe owekiba kiganye ekyo tunda kyonna kyowulya kyosobola otuunda nze okuweza transport yanzize ewaffe. What was the last like the highest oba maximum gye bakutuusaako muli n'owulira ng'ogenda kwabika ekyakuviirako gaa nti kanveewo? Ekyandeetera okugamba ekyo of course nali nasirikira dde okumugamba nti oli nti munnange sente z'osindika bakola ki? Bazeerira. Ekyo nenkigumya ne ŋŋamba ebyo bya bulijjo. Ekyandeeta eddagala balimpa ne baŋŋamba lino lyakola bweti kyonna nenkigumira. But to the extent nti yasalawo anfuula akaana akato. Bw'onooba onooyogera ku ssimu olina kumutuula ku mubiri. Olina kutuula wano kikyoyogedde. Era wali kato? Nali kato. Bitya? Ali kato bambi. Naye nakkiriza kwolwo n'ensiba omutima ne mugamba nnyabo kegwake keetonye leero sisula. Kati bwe wavaawo waddawa? Nenzija ewa maama wange. Omulenzi nga ye omuwuliza? By the way nsimbulayo eri ewaabwe saamugamba. Yakitegeera nti ovuddeyo? Mu kuvaayo wonna n'okubagamba nti leero sisula mwagala temwagala yali ku byonna talina kyamanyiiko. Kubanga oba the following day yali abasindikidde ssente nze ez'okungulira amatooke kuba bamugambanga eno tulya sima mmere biki oluusi ne tulya nnyo muwogo osanga ono takola ki tabyagala sima tugule ku matooke naye nga ssente ze basaba bo zakwemalira bizibu byabwe. Baalinga bakuliisanga ki? Of course emmere yaliwo era ng'emmere y'ekyalo woogimanyi muwogo biki nze bye saalinako buzibu kuba saalina nti oba bindwaza oba bikola biki andi n'okumugamba oli nti alina okungulira amatooke nga bakimanyi ewaabwe tewali matooke nti gaagano andi yali idea ye okugamba nti bangulire ku ki nti bangulire nga ku matooke nga ye buli waawulira nti ayagala okusaba ssente amugamba agenda kugula ki. Tebinnaba kunkwata mbabiri oba bijja mu maaso? Sijja kugamba nti bankuba. Tebakuba? Tebankuba naye bakuyisa bubi. Ebigambo buli lunaku bye banjogereranga byo byokka byandeetera okwekyawa ng'ate ŋŋumye bugumi. Olina wano we waŋŋambidde nti mami wo ebya maama wo biwanvu ate oluvannyuma n'oŋŋamba nti wali obeera wa maama wo ate era we wave ne wadda wa maama wo. We nali mbeera naye ate maama wange mufumbo. Wali tosobola bbeera naye? Daddy wo bike yali akusumbuwa? Ani? Owa maama wo? Sisobola kumuwaayiriza nedda. Sigamba nti yali ansumbuwa. Naye wali toyagala mukaluubiriza? Tonyiga. Naye ye muntu kale ŋŋambe nti njagamba nti oba bano abantu nti nkuwasizza gwe abaana kola ki? So si muntu ayagala abantu okitegeeza. Teyabaaniriza? Si ye muntu eyali kale mbadde saagala nnyo okugendayo eyo tulekeyo naye nga akola ki? Si ye muntu ennyo akola ki? Ayagala ennyo abantu nti kubeerawo so ekawo kuba nze eddakiika eyo kye nali nfaako nze na mwana wange. Tugende maaso. Jjukira mbeera ewuwe. Kati ogenda kuzzaayo wano wazaalira ovuddeyo ogenza wamama wo ozadde kati let the story flow. Bwe mmala okuzaala mbeerawo kaakabange ewaka. Nzaalira waka ewaffe ewa maama wange. Kale sijja kugamba ewaffe ewakaawe. Wazaalira wa maama wo? Mu maka ge. Omaze okunywa eddagala? Eriweddeyo? Of course simanyi oba lyaggwayo kuba nze we nawulira nga
okoye nkoye n'osiibula nensiibula nenzija ewaka. omusajja omukubira nga nvuddeyo munnange namukubira mmaze n'okutuuka ne mugamba wenjogerera kati ndi mu kibuga ndi waka. So naŋŋamba ovuddeyo biki n'ebyo byonna agenda obbimanya ebisembe mabega. Naŋŋamba ovuddeyo ki baŋŋambye buli kimu bo bamugamba nga ali bulungi but bo tebamugamba nga ki kye bakola ki kye bakuyisaamu. Yes ani ng'omuntu tolina budde togenda kugamba muntu nti kino nti oba kino na kino. So byonna nabigumira mpaka we navaayo ne mugamba nze sisobola kimbeera ate omuntu nga yali amumanyi bulungi by the way kuba mmala kuvaayo ne mbagamba ne balyoka baŋŋamba oyo bw'ati era twali tumanyi tojja kukola ki oyo bw'atyo ate nakutwalayo ng'akimanyi tojja sobola. yabaali bakimanyi bulungi nnyo kuba bagamba oyo bw'atyo kati twali tukola ki kale twali tumanyi naye muleke musonyiwe yo bw'atyo ne mbagamba osobola olekera omuntu gwomanyi afaanana bw'atyo. Ne baŋŋamba kale musonyiwe kuba byebyo yali akola kale ayinza okuba yabikola naye guma musonyiwe byenenye kasita oli mulamu. Bwentyo bwe navaayo nenzira mu maka ga maama wange nenzaala mwana wo. Nenzaala omwana ne wayita emyezi 6. Omusajja yajja yakubeererawo yasasula eddwaliro. Obutaswaza Katonda we namukubya ne mugamba nti nzadde yajjako essimu. Wali wafuuka bikadde kuba nagenda mu ddwaliro okola check up skani neyongeramu oba ebbanga eddala then kati tutuuka omwezi nga wabula gumu kale ngambe skani yali eyongeddeyo omwezi gumu mu maaso yatugambanga 15 ate kati mu mwezi ogw'emabega nga 8 nze gye nakola ki ati omwana we asooka tatuuka myezi 9 but people don't know sometimes abaabulako weeks 2 olumu n'omwezi. Andi kye nali simanyi skani wekyo we yali yatugamba. Sikani bye yagamba bye byali ebituufu naye was your first baby. Skani bwe tugamba bwetyo ye kiyagenderako. But sijja kakasa nti yali mutuufu kuba tosobola kugamba omuntu akugambe newankubadde skani yamugamba mwezi oguddako mu maaso tosobola kuŋŋamba nti weetegese nga tolinawo ssente muntu agenda kuzaala zayinza kukola ki kutwala mu ddwaliro eyo n'ogiwanga excuse nti skani yagamba ddi then at that time n'agamba ye teyalina ki ssente era omukubira ne mugamba nti nzadde kuba olubuto we lwannuma ne mukubira ne mugamba omanye ekiriwo olubuto lunnuma ndi waka waffe wa mama wange so olubuto we lunnuma ne mugamba ne tujja ne tugenda mu ddwaliro lubuto lwantandika lwali lwaggulagula osanga 12 then ekironga sawa 8 nenzaala nenninda obudde neziwera sawa nga 12 ku makya ne mukubira ne mugamba nti nzadde ne mugamba naye kati balinze tukole ki tusasule biru z'eddwaliro awo nyine simu we yakola ki oyagigirako esimu we yo shopping wali ogikoze ngagulidde ebyomwana shopping bwenva mu kyalo ewaabwe namukubira essimu ne mugamba naye oyina bye wategesewo ku by'omwana nandeeterayo ebintu omuntu byayinza okukozesa okusooka blanketi overalls kale obugoye obutintini omuntu byayinza okukola ki byayinza okukozesa in case singa wali tomumisinga nga tomugaa kanzije baby zali tubeerekeyewo amazima gali nti omuntu oli yali toxic to the extent nti samumisinga namumisinga sijja kulimba bawo yali toxic to the extent nti tewamumisinga nako omuntu gwoseka nakugamba osinika kyebinnyo what teyinaawo laavu yadde n'akamu kati bwe wafuna olubuto awo kankuzeeko emabega kuba mwali muli mu laavu ey'ekimemete olubuto ne lujja
awo first time awo tewalaba red flags z'omuntu ali toxic. Amazima gali nti yakikweka nedda. Amazima gali nti kwali kwegumya. Ngenda okunotisinga nti ndi lubuto. Amazima gali nti twali twawukanya emyezi egi. Nyandabira ddala tewali kigenda kukola ki. Kati wano mwabeerawo bbanga lyenkana ki? Ewe naye mweyagalako bbanga lyenkana ki nga muli mu happy? Ndowooza twali tetubeerangako ffenna before naye nga weekend marriages. Tezaali nga weekend nga kitwalako nebbanga. Mwali mu situationship temwayinawo relationship. Kuba sijja kugamba bwe ntyo. Simanyi oba bayinza okiyita naye nga okusookera ddala wetwemiitinga tetwali nti no tumiitinga nnyo. Kuba nze nali wenajja ebiseera ebyo nali mbeerako mu kitundu nga si wala nnyo n'ekibuga ekinene nnyo 3,000 ng'otuuseewo. Naye ng'abeerayo nga lumu na lumu ng'asobola omwezi n'alyoka n'agamba nti ngenda kujja nkulabeko. Teyali boyfriend wa baby girl. Kati obuto ate bubi. Kubanga obuto we butuuse omulenzi. Nga lwayagadde ng'akuwandiikirayo akabaluwa. No, tekyali west. Kale olaba. Simanyi red flags naziraba omanyi omuntu gy'okoma omusemberera omanya kikyali before nali siina kyendaba kuba omuntu gwewalwangawo okumiitinga naye nga ye muntu abeerawo n'akugamba nti nkusindikiddeyo ku ssente okozese ggwe nga ggwe ekitegedde. Kati ate obuto bwali bungi oba ne bundalula oba ne bunkola ki ne tugenda newabo b'omulenzi nga famire yange tekuli n'omu amanyi. Ati first time yakusindikiranga ssente nga mmeka ezaakulalula? Nze sigenda kugamba nti zandalula kyenyinza okugamba kale bwali buto nga bwoga nti gayampanga ya 3 yakuwanga ssente mmeka ngakugulira airtime? Yali muntu agula airtime ebiseera ebyo nalina kamapeesa kange naye nga ye muntu nga gaya akuba essimu nga weebuuza akola budde ki naye ndowooza nga buli obudde bwafuna nnyo ku lwendo lw'amazzi alowooza kukola ki kuba kukubira nga kubira n'owulira n'okutukwokya nga ye muntu mukubi w'amasimu nga buli wakuba essimu enjala ekuluma ngenda kukola ki kuweereza ezalanki nkuteereddeko omutwalo genda ofune kyolya n'enkya bwatyo nagamba leero mbadde sinnakola ki naye sooka ogiraawo ofunayo kyonywa 15 ziizo ebyo nno nga tewali nnyo zogamba nti oba ziizino naye yali muntu nga sente singa oba tozikozesezza wiiki okuggwako obaamu n'etaano gyo yakuggyako gooti. First kati so bwe nveeyo gye nnali nvaayo nzija mu kibuga wa maama wange. Kati wenzija mu kibuga wa maama wange ngendanga ewa boyfriend oyo kekiri nti ewaka waliwo embeera zaawo kyansindiikirizanga nalowoozanga okugenda ewa boyfriend ono ye solution enaakola ki enanzija ewaka. Kati mutuuka mutya okugenda okukyala ewaabo w'omulenzi nga tekuli na famireyo? Tekwali amanyi bino neŋŋamba nja kutwalako ewaffe biki munnange olwagira nasiibula ewaka nga ndaganyiza kugenda walala ku muntu gwe bamanyi ne mbagamba ŋŋenda wa ssenga wange munnange bagenda okukuba essimu ewa ssengo eyazze okukyala yatuuse nga gyendi ng'agenze waabo wa mulenzi. Nagenze waabo wa mulenzi tekuli amanyi gyendaga gwe gusoose okugendayo. Kati singa baali basezi ne bakufumba ne bakulya era we natuukayo baŋŋamba bw'owedde okulya nekisooka nekintiisa naye ndowooza baali batenda oba obusiru oba obuto bwe nali nnina okukola ki
kuba twatuuka nakiro saawa 7. Wali omulenzi omutrustinga nnyo ebisusse ebisooka n'ebisembayo. Awo wenkola ki kati mmala omusemberera wano okumpi. Tumaze okugenda ewaabwe nvuddeyo mutandise obeera mwenna nzize ekyokubeera ffenna sijja kugamba nti twabeera ffenna. How toxic was this guy? Like wakitegeera otya nti ali toxic nga tewabeerako naye? Wano ngo ntandise omusemberera tugambe nga bw'onoogamba nti mvudde ewaabwe omulaba alaba buli kiseera. Nga ye muntu ayogera ebintu kagamba omuntu gwe kyolowooza nti omuntu omukulu yandimuwadde ekitiibwa ng'owulira engeri gy'ayogeramu nga bw'onooyogera n'akaana akato, nga bw'onooyogera n'omuntu kale nga bw'onooyogera n'akaana akato bwe nga bw'oyagala. Andi we nalabira nti ono Guy talina gy'antwala era awo nali nsaliddewo ne mwesonyiwa okumanya nti ndi lubuto nga wayise emyezi egi nga mwesonyiye. Ndumanya leita nga mmaze okumwawukanako myezi egi. Naye ye muntu eyabeeranga awo nga bw'osanyuka kimunyiiza bw'onyiiga kimunyiiza kati nga yagala obeera otya bw'oyogera kimunyiiza bw'osirika anyiiga nga tewali nga weebuuza ki ekimusanyusa kyo nekikulemagala. Kasitola omuntu ng'atandise okweyombyayomby obusongasonga obwo obutakwatagana obwo taliiko nti atandise wabula wennakoma bwe nti omusemberera wennamanya embeera zo. Omanyi omuntu bw'oba omuli wala nga togenda obagamba nti ngenda atamusuza yamutende eggonjebwa atamusuza yamutende empisa n'eggonjebwa. Kati wano wensembera wano kumpimpi n'ekibuga ng'akolera awo mu kibuga so tewaali wala nnyo biki ng'amanya gamba weekend ngenda kujja nkola eki nga sina wala ngagamba biki ojja ondabeko biki bwe kityo bwe kyali nga nzija naye embeera ze zo zanyigiriza ne mmanya nti ono kuba ffe twakulira ewaka ng'empisa kintu kikulu nnyo. Embeera ze zakunyigiriza yali alina mbeera ki? Yali afuka ku buliri? Kufuka ku buliri naye mulimu omuntu nga n'okiraba mangu n'olaba ng'omuntu talina mpisa. Yali muntu watalina mpisa. Waliyo bamother abatalina mpisa. Yali muntu atalina mpisa ng'ate wengattako ne background nengattako ebigambo bye boogera. Waliwo omuntu akugamba ekintu nga ddala ddala olaba omuntu kyakulangirako. Omuntu n'agamba ku nnyumba yaffe kuliko ebbaati erimyufu nga ddala kweriri. Naye omuntu akufeesinga n'akulangira naye nga byakulangira tebiriiwo. Kati ebyo nabigatta ekyasooka okunsindiikiriza ddala nagamba olaba famire abantu abakulu be nandirabye nti bo bantu bakulu bandyeyisizza nga abantu abakulu be beeyisizza bwe bati. Nendabirawo nti noono bye yeeyisa teri kigenda kukyuka kuba omuntu omukulu yabuulirira ki? Yabuulirira omwana. Ani agaye nti buli muntu omukulu alina amagezi? Munnange nze bwe nali nkisuubira nze bwe nali nkisuubira kati nali disappointed okulaba nti aba famire ete ebigambo bye boogera bikola ki? Nengamba woogendedde ewa famire n'ayogera ebigambo bwe biti kati ate omwana ono. In fact simanyi oba nakozesanga buto kuba nze natuulanga oba ne neefuula omuntu omukulu kyakalwali lugezigezi nga neefuula abulira ennyo boyfriend naŋŋamba natandika ddi omubuulirira olwo neegeziwazza nekibye wamubuuliriranga anti yakolanga ebintu kale ebintu by'okuyisaamu abantu amaaso ye muntu gwe wakeeranga ku makya n'omugamba naye omuntu engeri gy'oyogedde naye ku ssimu tewandiyogedde naye awo wennyini munfo mpazi weyagala yita mu mulyango nga namugere
awo wenyini angaakuwujjira wempi ng'asobola okugamba ombuulirira wanzaala ddi weeyise taata wange osooka ombuulirire weeyita kigwa okuŋŋamba kye nnina okukola so nemugamba kino kyokola kikyamu okitegedde ofuuka ddi omuntu omukulu omanye nti bwe mba njogera n'omuntu omukulu at least ne wemba n'obusungu ne bwe mba nnyize nina kwogera bwe nti ekyo nga kimutabulira ddala mpozi oyagala ofulume ng'oli wa bibajjo mu mulyango so n'ekintu kugamba ebyo byonna nabigatta nengattako ekintu ky'okuba nti toyogera toseka ne bw'oli mwenya kyesesa ne bw'oli kolola okolola ki ne bw'olyogera kyasama ki okitegedde gaye yali takwagala mukwano naye tewategeera so kyeŋŋamba nti aka bwali buto bwali buto kyenyinza okugamba naye nga bwe mutuuka ekiro nga cuncu naye yamusaba twaliwo gaya akucunya n'akucunyiza ne mu buliri sijja kugamba bwe ntyo naye ebyo tubireke kubanga otulyazamanyiza totubuulidde kale yali muntu atawabulwa okitegedde omuntu gw'onoogamba naye nga bino ebirala byabikola yali muntu nga tabeera toxic mu nsonga ezo kuba waliwo omuntu agafungula tonkwatako nga ye waaba amaze ebibyo biba biwedde kati ekyo nga tukirese ekyo kyankola kikyampaliriza nnyo nendabira ddala nga tewali kikola kigenda mu maaso kuba nze ndi muntu agamba ne bw'oba ozze waka era wosanga wakaana wiiki emu egenda okuwera nga kategedde nti oyo agamba nze ndi muntu agamba nti kino tokikola ekyo kya bukyafu kino kyaki kati nze nalabanga ekyo kigenda kukola kigenda kunkalubiza naye nga omuntu tosobola kubeera na muntu gw'otasobola kugambako okitegedde omuntu gw'onoogambako n'akugamba yatandika ddi okumbuulirira waliwo omuntu anti nga gwe ogamba ku balala naye nga gwe batuka okugambako toyagala kugambako wali ogambikako ate nno mwattunze saali muntu nali omuntu omukakkamu ekitasingika anti gwe wali oli mulaavu sijja kugamba nti yali laavu nnyingi nga laavu n'obuto bibiri we byegatta ebeera laavu ey'ekimmemmeti ey'obwazzolo kyenyinza okugamba gye bayita laavu ey'ekimmemmeti ey'ezzoole so bwe ntyo nenkola ki nensalawo mwesonyiwe bwe mwesonyiwa ngenda ewaka nkola na byange kati nze nali muntu abuzaabuza kuba wali tosobola kumanya omusana we gwako omungi ng'onsanga kabulaka kange keeyiyeeko ate bw'onsanga ng'obudde buli bwe butyo ng'osanga njeruukiridde ebyange wali lubuto bifo nga siri na lubuto omusana omungi we gunjakako ennyo gundeetera okukola ki newe guba teguzze ate nti obudde oba bwakikome biki njeruukirira kati ekyo nabeeranga ne maama wange buli lunaku naye nga takimanyi ndi lubuto ate saaliko nti ndwadde anti lwe nazuula ekizimba ky'omwana kye nnina mu lubuto kuba ntandika story eyo okubuulira maama wange nti nina ekintu ekintambula mu lubuto maama wange naafuna ne dokita agenda okunzijanjaba ekizimba nga tomanyi nti olinamu omwana nga simanyi gwe nga tolinda periods ekintu ekyo simanyi nekyo ekintu kyesaagala mu bulamu bwange andi saakyagalirawo nga kiina engeri gye kinstressingamu ekikutambula mu lubuto ekyagundi ekya periods kati nze bwe zitajjanga nze zikola ki ze zimanyi kyekintu kyesaagala kale kiina engeri gye kindeeteramu okuba kale tezimpisa bulungi
so nali sikyagalira ddala paka kati ezikwisa bulungi gende wa Dr. Julia kweddagala madde ndiranga nga towulira ojja tereera oba ogenda mu nnaku 10 ajja kukendeza ennaku osigale ku 4 si nnaku nnyingi naye kale nze ng'omuntu zindeetera okuba nga bunafu biki bino omugongo gukuluma bakweddagala olinywe ffe tugenda mu n'obeera ng'okola nga weetala eno neeri nga terinasobola kutegeera ate kati ogenda emipirizi ate emirimu gyesibe toyantira tekijja nazigumira kati naye luli obuto genda bakweddagala nali sikola kisizaagala kati nze ekyo kyatuukawo saakifokasingako nnyo nti lwaki sikola ki nze nabeerangawo neeriira kale kati njagala otutwale wano eno ku mboozi ozadde omwana ozeeyo wa maamawo omusajja tasasudde oba kati wano obadde otuzizaayo kemabega aha awo omusajja ogendayo kewuwe wategeera otya nti omusajja ono yawasa okutegeera nti yawasa kuŋŋambe eri mu kyalo ewaabwe kwolwo lwenjagala omugamba ne mugamba naye sente z'osindika zireke oba ozitereka ofune ekyokola ki then mu kutambulako wano ebigere nga biibyo nga wonoowetaawo nga tonnamalako nansonda ne bakugamba olagawa oyagala omugambe nti oba byogamba bakugulire takola ki tabigula so bwekito bwekyali wategeera otya nti omusajja alina omukazi yawasa anti era oli ye namugamba oli kyogamba tawase n'abakazi tabeere na mukazi we nti ku lw'okuba ggwe gyokola ki oli eno kati bwe waddayo eri ewa maama we era ddala wakikonfaminga nga ddala gayi yawasa nzirayo abalungi abatulaba olunaku olwaleero tulina omwana w'obuwala banaye abawala balina emboozi nze mpuliriza ebintu by'abawala nempulira nga mpunze ate nze mubina ebintu bye mumbuulidde mbizeemu nnyo nga woowulira aha bwe mutyo nga mwawukana na baby daddy mutandika kutoba na duniya ate mukwawukana kwali kubi nnyo kuba nayawukana n'ekyayi nanobeera naku kkubo wamala ate noddayo n'ogira n'obeera naye awo akaseera ako we nazaalira omwana bw'aweza emyezi 6 ngenda mbeerako naye naye nga buli lukya ebyeyongera bikola ki byeyongera embeera yeeyongera buli lunaku wayongerawo ekintu ekirala mukwekyawe ennyo ate nga yali muntu w'abakazi wamusangako n'omukazi n'obakwata we bati bulungi nnyo namusangawo ewaka oba yali si wuwe abantu bootakwatidde mu kikolo ayinza oba yali siisi bwe batyo bayinza okugamba naye teyali yali mukyala we yali mukyala we gwawasizza ng'era babeera bonna kati olwo nokweja emyezi 6 nsooka muviira we najja bwe nti nga olwayise emyezi 6 nga mmaze okuzaala nsanga omukazi ewaka muviira nzirayo ewaka mba ndi awa ngamba omukazi yakola ki yagenda omukazi bwagenda awo mpoyeza nga nsirika nga nzira waka olwo omukyala gwe yali awasizza amaze okugenda bwampoyaweya nenzira ewaka nga tubeerawo ng'embeera ekalubira ddala kyennasemberako ddala kwe kunoba nga nnobedde ku kkubo kuba nanoba siinawo empulaani nze nti wano wengenda kgenda kyekyakunobya yakola kyekyanogamba kaŋŋende kale emize gye nga ye tegyakendeera yali muntu oba ŋŋamba ow'abakazi nendabye ddala nga nninga agenda okusiraanya obulamu bwange yabaleetako mu nju nga wooli okuleka oyo yekka gwe nali nasanga mu nju naye ng'abalala buli lunaku beemiitinga gwe wabitegeera otya nti beemiitinga wabalinnya akagere sijja gamba nti nabalinnya akagere naye nalina omuze nga wemba stressed nkwata akasimu akatini ako obusimu buno bulina recordings kati nayagalanga okuyimba okwejjako stress kati mu recordings zino maliriza okulikodinga byenyimbye ngenda empuliriza eki buno obusimu nti wekaba mu memory card kalikodinga amasimu agakoze eki agakubiddwa
kati nkimanya nti ankwata akasimu lumu nyimbye nkwata akasimu nkawuliriza ngenda okuwuliza byempuliriza boogedde awo enkiweera obudde okuwuliriza gundi ezisigadde nga zaayogera n'abangi ab'enjawulo omuli ne beyagamba nti talina kyakunnimba ku miitinga bo tagenda kusobola, which is good. Kati sobola, that is nice. Nga bwatyo bw'abagamba naye ate bwe nakimanya ne ngamba obulamu bwe buki bwe agambye tajja basinkana alina ggwe abamu bwe yabagamba naye nga ate abalala bamala ne bakola ki jjukira akasimu kano kakola ki kalikodinga buli simu ezikoze eki n'owulira byonna bye baakola ti bwe mmala obbiwuliriza nsooka njiya ki ekiddako nali nkola naye ekintu ekinsitulira ddala ye boyfriend okubba obusente bwange bwe nali nterese. I'm so sorry. Wali obutereseewa? Nali nkola nkuŋŋaanya obusente bwange ng'eggulo limu nawezezza emitwalo asatu. Nkola mbutereka ewaka nziza tulo nga nkeera nnyo nsobole okukolera ssente ezo zikole ki ziwere. So munnaye we yamanya simanyi butya kuba naddanga oluusi yansookanga nenziranga nko ebiki kutuusa mwana kwebaka kukola byenzira kuba nali ninawe mmuleka ogenda okukola kati mpeze emitwalo gange 3 boyfriend nageetikka nangamba sirina poliisi yonna gye nyiza kumuloopa nti mbu yazibbye nangamba ate ebyo bya bulijjo sinza asoose kati ekyo kyanzijirako ddala waya nengamba ng'oggyeko ziri empisa z'embi bw'agattako obubbi kitegeeza anaatera kuntema jjambiya. I'm so sorry. Ge yali alina empisa embi bwe yazibba amazima gali nti namugamba bulungi yimirira olinde ebisumuluzo byo bikole ki obitwale nenkwatamu obugoye bwange n'obugoye bw'omwana ekintu ekyawukana ku ngoye ezaffe kye nnafuluma nakyo yali fulasika ya mwana na kikopo kye nentambula nengenda olwo nno nnobeerawa ku kkubo nali nino sigala nga nkola nga teewa okusula sikola ki sirinaawo omwana namuleka asigala gye yali alina osigala gye nali mukuumira olunaku lwonna ng'era mmunonayo bw'oba ogenzeeko ekitundu bakiyita Ndeeba n'osangawo ajati mweruyeru atuula kyengulu awo mu Ndeeba mu junction wennyini ku Shell bayitawo ku Equity Bank n'omusongera kunze akubuulira story ajati oyo yatuuka okuŋŋamba naŋŋamba toyinayo byewammwe oddeyo. Wali tobalina kyo kyali kikutwala ku kkubo maama we yali taliyo lwaki tewadde ewaka? Maama wange yali yafumbirwa. It is fine waligenze n'omwetyebekako okusinga okubeera ku kkubo. It was your fault omuntu atagobye. So maama wange yali yafumbirwa so ajati oyo yasulangawo ng'atunda mayirungi mukyala mweru yasulangawo ng'atunda mayirungi ati natuuka nga nenteekawo ebipapula nenjiya ki kye ngenda okwebasaako omwana nenteekawo nempangapanga bye mwebasizzaako y'omwana okufuba anti gundi takola wansi tewamunyiga netwebaka mpaka obudde we bukya nga tuli awo oluusi enkuba etonnye oluusi webako ogumuka otunuulira omwana lwaki akola ki tebamu okyokusa kale nali musabika nga siri nti mubuutikira nnyo naye nga oba oluusi bamukubbyeko kye nali ntya nennobera ku kkubo nembeerawo nenkola then awo nafunira ekirowoozo ebbanga eryo lyonna nga nagezaako ebyokufuna endagamuntu nga bakola ki baŋŋamba emyaka gikyali mito egikwendawo so nembeerawo
omwana yali tannaweza na mwaka gumu we nayawukanira naye kati essaawa zino omwana akulidde ddala naye n'ekitabo obutabo n'ekkalaamu ate ye ayagala ggwe bw'oba ogulidde omwana oyo ekkalaamu ojja omunnyonnyole nti munnaye kaakati nagulidde omwana ekkalaamu bw'oba tokimunnyonnyodde nikikola ki ffenna abakazi tumukube olina okugula ekitabo omunnyonnyole singa oba tomunnyonnyodde mboola oba omuyisizaamu amaaso tomunnyonnyodde bwakeera ku makya kubanga si bbanga ddene nga musabye ku buyambi bw'omwana nali namwesonyiwa before nga tetwogera nga namwesonyiira ddala then bwenfunyemu obuzibuzibu kati bwenfunyemu ebbanga lino nemunoonyako nemunoonya kyo kyali kizibu omufuna nenjogerako naye nemugamba munnaye embeera yali bweti naye eri bweti naŋŋamba watwala ddi omwana ku ssomero nga tontuukiranga kuŋŋamba nti omwana wamutwala ku ssomero nemugamba omwana namutwala era asoma atuusa mu kibiina bwe kiti naŋŋamba nga bulijjo ssente z'otoola nga ogenda omusasulira ku school fees kati toŋŋamba nti kati ofunyewo ez'ekitabo ogenda zimuteerayo ku ssomero naye nga ne pick fair y'ebitaano tagimuwa for you after getting your money you have to describe yes nti kaakati ngenda kutwala omwana ku ssomero ntaddeyo ssente bwezi n'ekitabo bwe kiti ye ng'aleseewo mmeka n'ekkalaamu n'emutagimugulirangako naye olina azinga oba omutyobodde oba omutyobodde obutakola ki obutamunnyonnyola omwana wamututte ku ssomero era n'omugulira ekitabo okwo kuba kumuyisaamu maaso lwaki tewamugamba nti kati omwana mutwala ku ssomero kati mujjayo bannange oyo ge yakulirawa ku Masaka road ku Jinja road hoima luguudo ki amazima gali nti abasajja b'e Masaka bonna beetaaga kuwabutwa sorry baba we kubutwa akwata nowe Masaka ajja kujjako oba oluguudo balubomole lubeere nga terukyayingiza Kampala bannange I'm so sorry naye oyo nniga ansobedde byonna bye waakaŋŋamba ndabira ddala omusajja nga oba waawa olina okugula ekitabo kya mwana ate omunnyonnyole wakiguza otya okuba essimu ogambe nti kati naguze ekitabo kati mutwala ku ssomero okutali 100 kiki wabula olina omunnyonnyole okulaga nti asigadde musajja oyo gayi bannaye nedda so bwentyo bwenfundikira nga olemereddwa nogaako ogende e Saudi ensalawo ngende e Saudi bino byonna nga mama we tabimanyiiko ohasolinga wekka olinga eyazaalibwa ataazaalibwa maama yali gyali naye temwali ba mikwano maama naye nno ng'alina haso ye nga maama nkutegedde yali gyali naye ng'alina haso ye gyalimu kati ye Saudi wafunayo kantu oba byakusala amagenda n'amadda Saudi yo nali tensaze naye sente zaafa zitya nagenda e Saudi nenkola mu Bwakadaama eyo nno nentuukayo omukazi oli yancunya nantamya Obwakadaama omukazi Noola nakati mulojja omukazi yantamya Obwakadaama I'm so sorry yakolanga biki omukazi oli ekisookera mu byonna ndowooza Saudi oba olina kgendayo nga bakutemyetemye wenna nga tokyalinako oba nga osigazza magumba kuba omukazi oli yancunya nga ne bw'otambula kugamba lwaki akabina kanyeenya lwaki otambula onyeenya akabina ennaku eno bannange
Gulwaki oyina kanene bite wamugamba oli muna Uganda bwotyo naye yaŋŋamba nga kuba okusooka yadda nagenda kati ng'olina okutambula nga weegira bwoti obufunza walina okutambula nga ate ng'ayagala otambule ng'oyanguwa naye ng'akabina okwenyenya gwe musango n'akugamba bawange tomulabawo lwaki osala lwaki tobeerayo mutabani wange lwaki akabina kenyenye I'm so sorry I am so sorry abantu bano bagamba Adija osekera munnaku y'abantu biki namwe mutuuleko wano wentudde babibanyumize nga bwe babinyumiza mulawo batemunseke omuwalabu ng'akikumalako bannange eyo omuwalabu akikumalako oto omuwalabu owange yali tasiima oba mpulira bagamba bonna n'omuwalabu tasiima yakisusso oyo omukazi teyaliko kati ekyakabina okwenyenya wakisalira magezi ki weesibanga ekintu ekyakabina okwenyenya ayatuukanga ng'akugamba nga bw'anaaba alaba nti bbaawe anaatuula mu ddiiro awo at least emirimu ogira ogirindako mpaka bbaawe nga yeetegudde mu ddiiro akoze eki agenze andi ebiseera ebyo nali munenemu lwakuba kati nina ebimpu ebikoze kati awo wanookoze nnyo madanga wali munene nnyo ebiseera ebyo n'empala eno gye nnyambadde yali tentuuka kyovola akatiyererera nga n'okuyitamu obuyisi teso ayita buki yabyogeranga atya mu luzungu awo ng'akugamba why shake buttocks what yali tamanyi luzungu naye nga wasobola okuyita abantu bonna ne bakola ki bakugambe nga to the extent nti weyabanga kyaŋŋambye okunnyonnyola ebimu nali mbitegeera bati obutamuwa budde namugamba nga sikoze eki awo nno wakuteeramu keya time n'akubira sisita we n'amugamba nga bwakola ki bwakunnyonnyola mu luzungu oba n'atambula n'akunyenyeza ebbina n'akugamba lwaki likola bwe riti n'akugamba jangu n'akutwala ng'eri n'akugamba lwaki ebbina likola bwe riti bawange tomulaba biki naye nga tolina kyamugamba kyekyo ekikola ki kyekikula kyo bwotyo n'olemererwa sente zaafa zike Saudi sente okusooka nali neewola sente nga ngende Saudi nenkyusiza ddala gundi ez'enjawulo nentuukira ddala mu kasente akaali kawera ke nali neewoze neewola akasente akaali kawererako ddala nga ngenze mu kampuni ez'enjawulo kubanga waliwo gye walabanga ng'egaanye n'ogivaamu ate n'ogenda naye ng'akasente ako konna weewola keewole kano kookola ku gurawundi jjukira nalina omwana ke nali nkola ku gurawundi nga neerabira nze n'omwana nga wenninda ddi lwendikola ki wendituukayo so wenatuukayo nga nsasula ebbanja nga nkola nga mbeerayo nze yansibiranga mu nnyumba n'atambula wikizi ekyali okke n'akola ki n'andekayo n'atambula nga nze saali muntu nnya atambula n'akola ki n'agendanga ku mirimu oba alagawa nze either ndi wakusibira mu nnyumba sikola ki si byakundekawo biki n'atambula n'ensiiba ku njala bati omubiri ogwange ndowooza gwali muzaale buzaazi nga nyinza kukanuka gundi kuwulira nga olinga oba agenda ozirika naye nze enjala siri omubiri ogwange tegwali nti either bakutulugunya okogge oba okole kinze nga omubiri ogwange gulinga omupikemu omuka ne baŋŋamba naye bwe nawe oba nakizibu kitokola ki tokogga so nembeerayo bwe ntyo enjala y'ekiyumba biki kati wadde otya wano nakomawo wekyanga n'ogamba nkoye nakola nemmalako nakola nemmalako kuleka nodda wano nenkomawo wano kati embeera eri etya so kati essaawa zino bwe nkomawo wano nsalawo ngende Dubai wava eno nodda eri nve Saudi n'ekirowoozo obwakaddaama mbukoze eki mbukooye kangende Dubai kati ewaliyo mukwano gwange yali yaŋŋamba woweereeta ofuna omulimu ku ki ku visit visa nga weetwala
nga neetwala visit visa n'egaga. Yakufuukira visit visa yagaga. Tewafuna mulimu? Saafuna mulimu nentuuka kukyusa visa nga siinaawo yadde eki ekikumu. Tewafuna yeeyo basekadaama ne bakuyingiza n'ofumbirwayo kebbanga? ng'ovudde ku ekyo. Tis the only way okwetaasizeeyo. Only way ey'okwetaasa eri awo, naye nze siri muntu mbu ndaba omuntu mbu mwegombe. Andi nali mu kiringa n'ekyawa nga wali ogenze kuba kyeyo. Nnyo. Eri wali toli Uganda. Wali olina osooka n'ofuna waawo husband ow'amangu n'akuyisa mweyembeera then awo n'weeyongerayo. Nze siri muntu nnyo eyeegwanyiza. Bw'oŋŋamba kati bino si byakwegwanyiza, wali ogenze kuba kyeyo. Bwe kyali bati siri muntu ayagala abasajja abangi. Kati olwedde wali olina waaliwo? Saalinawo. Naye ofuna mu kiseera ekyo nali mugundi asobola zange okufunira omulimu, akusuze, akusasulire visa change, ofune omulimu. Nali mugundi zange, so saagala nnyo bintu byakwemala. Saali nnyo muntu ayagala ebintu by'okwemalako emirembe, simaaba nkya bakulabye n'ono, nkya bakulabye n'ano. Ofuna omu byonna n'abimala. So nze si kyekyali kale nze si kyennaliko nti kyenduubirira. Tewafuna kuwa magezi? Kyennaliko kyonna kyali kyanze kufuna mulimu nkoleki. Wali ojja gufuna naye ng'oyinako akusapootinga kyengezaako kugamba. Newe yali kuwasizaawo mangu nosooka oyita mu kugulubako wali. Mu abavubuka gye bali eyo mu kampu tebalina abakazi bakola masturbation. Ate balina sente. Akuwasa n'akuteeka mu dayra buli weekend najja n'akulaba. Nedda. Nze ekiruubirirwa kyange kyali kukola. Kale kisooka kye nali neegamba. Kati wakola? Neŋŋamba saakola. Naye kyali nti engeri gye nanoba nentuuka okunobera ku kkubo olw'okutaasa obulamu bwange. Kati nalaba nga ate nnyinga ayinza obuziika. Ate ng'obuziika otya? Wemba nadduka omuntu gwendaba nti yandindeetera obulwadde nanfiiriza ensi oba nannemesa obulamu. Eri wabeera ku kyeyo, ebyeri biba birala si bye eby'e Uganda. Buli muntu aba anoonya waabeera waati. Ekyamazima wayita mu bulamu embeera ne bw'ogamba nti ekunyiza etya. Nze obulamu obwange mbulabira ddala nga keeki. Ng'ekolako bumogozi. Ng'ekyo ekibusaanyaawo ngezaako kyesonyiwa ate n'embeera mu mirembe. Kati abasajja wabakyayira ddala maama? Akakati? Nnyinza okyogera bwe nti. Naye nze afiiriddwa tasula ku malaalo. Afiiriddwa tasula ku malaalo. Naye nze ne bw'oba wansanze jjo n'okola buli kimu nga kitambula bulungi, next day nenkufunamu akamulumulu konna, awo wennyini w'olina okuyita n'okola ki. Tewaliyo mutwali perfect nti buli kanaku mugenda bbeera bulungi. Obumulumulu mu bantu tebuggwamu. So, but you have to learn how to stay with it. Amazima gali nti ekigendererwa kyange tekyali oba kyakufumbirwa. Waliyo abafumbirwa era twabalabanga abalwala bufumbo azin bufumbo completely. Omuntu aba akuyambako. Kati gwe wali toyina za visa change. Nali sizirina. Na wetaaga kuwembejja kukolera visa change, yakolera CV akufunire n'omulimu. Eyo CV nakolera ddala naye nga akasente nali neewola nga keewole. Kati omwana ow'obuwala ota bannaye saagala kugamba nnyo abantu bajja ku misunderstanding aba wano bajja gamba nkusindiikiriza. Eyo yali decision yo bwoti bwasalawo wagamba tisojja kufuna musajja kuveeyo okomewo. Kati byakusalawo ebityo. Ekigendererwa kyange tekyali kyakufuna musajja. Kyali kyakufuna mulimu nkole. Akageri kekiri kuyambaka nti mu process eyo. Afulfiringe byotasobola. Nali ofuna omu tofuna bangi. Nali sijja kugamba nti nno. Ate nga nalabako n'abakaaba. Abaali we nali nsula. Nga bakaabira dda ne bakeera ne bamufulumya n'omufulumya naye ng'ate yajja bakola ki? Basanyufu. Yajja nga basanyufu. So ekintu ekyo
ate tekyandina mu birowoozo nti nyenze kufuna basajja oba kufumbira oba kufuna boyfriend. Nze ekigendererwa kyange kyali kyakukola kuba nakati sijja kugaa nti neerabira biki bye nayitamu okutuuka we nali nkoze eki we nali ntuuse. Ono yali ajja kuyambako ajja kola nga katalayiza. Nali ku kigendererwa ekikola ki ekyakutwala okukola nga nze si nti nali ngenze nfune ba boyfriend oba ki bwe kityo bwe kyali. Okay, kati oli otya era ozaako ki? Kati essaawa zino ekindeese wano mukyala Dija nga nzize kusaba ku buyambi omuntu yenna asobola okunnyamba akuyamba akwatireko annyambe ankwatireko nzire ku kyeyo. Kale basomera ennamba yenna anaabala asobodde ajja kuweereza kyonna kyasobodde maanyige. Ennamba yange ey'essimu eri 0759 8 57. Enamba yange ey'essimu eri 0759 57 858 nga nsaba oyo omuntu yenna akwatiddwako bambi annyambe akasente kano konna omuntu yenna kyaba asobodde neweeba kampuni yonna ng'omuntu yenna akwatiddwako ng'asobola okunnyamba nzire ku kyeyo nkole. Sisaba nti nsaba ngenda kwejalabya nedda. Nsaba omuntu yenna akwatiddwako bambi annyambe nsobole okudda ku kyeyo kuba madamu Adija omwana wange tasoma yatuula. I'm so sorry. Yena asobodde okukwatirako Elizabeth Bambi tukwegayiridde nnoonyeko ku nnamba y'essimu abaana ab'obuwala guno omukisa nabagamba nguyina wano ku chano yange nkukyazaako ate kati munaye bino byansi neweegayirira ku bantu ne bakukwatirako omukono ogumu tegumala twetaaga emikono mingi. Bw'oba tosobodde mufuna mu buntu osobola okunoonyaako nange ne munoonyaako bulambalamba. Mwebale kutulaba mwebale kusubscribe.